Kale tutandise n'abaana si kiseera kyangu nnyo tutandise n'abaana mpolampola naye tukiriza Katonda yagasa ekimyo kyobutuukirivu tutambula mpolampola bakulu bano weebali. Alright, yes, oli ku Glosh TV nga bulijjo nateera njagala kubanga nkubuuzaako muganda wange gwe wenna atugoberera wano ku mukutu gwaffe gwa YouTube nti wasiibye otya ogamba otya kasubire oli bulungi. Nateera nkujjukiza nti nja kusaba muganda wange genda wansaawo osubscribinge olikinge ateera osharinge still osobola okomentinga okusinzira ku video eno nga woba okoze ki nga woba ojabe. Nateera nyongera okubanga nkujjukiza gwe wenna eyandyetaaza okubanga olanga naffe aba Glosh TV osobola okubanga otunoonyako kanamba kaffe ak'essimu 0750312083 oba 0750312083. ojja kubanga osobola okubanga otufuna, tujja kubanga tukulangira bizinesi yo, osobola okubanga naawe ogikuba abantu mu maaso. Enteekateeka endala zonna zigenda mu maaso mu linnya lya Kitaffe n'Omwana n'Omwoyo Omutuukirivu. Amiina. Ase tukakkane ku bannyabo ne basibwa. Tweyanzike. Kati mukulu kkiriza tuwulire bino. Esebo. Tusaba tukakkaneko wansi. Tusaba tukakane. Bantu fina soke tukakane. Awataka nsi uli alina watu asooka kakkane.
buli alina watuula kakkaneko wansi abatakansi. Okay, abakamera tugende wewe. Okufa kula fetu litolo wamone wa malaika endanga zaweza zabo ezeo nganoji. Kale tutandise n'abaana, si kiseera kyangu nnyo. Tutandise n'abaana mpolampola, naye tukiriza Katonda yabasa ekimyo ky'obutuukirivu. Tutambula mpolampola, bakulu bano weebali bakulaga geera abaana bano muliko bano bamaliza bakadde baffe Balevulandi muddeeko mugenda mu muviewinge Balevulandi abasumba baabo nabo bajja mpolampola. Running of Funeral Services ye tulabika mpolampola engeri gye tutambulamu nga tulaba omubiri gwa maama okumusabira n'okusabira akiriza lisagulana okutya litereza n'omwoyo gwe linyige biwundu ye tulesaamu katono okulambika enteekateeka ennungi bwe tutuuka akaseera aka model viewing nga tulaba ku maama tokkirizibwa kuba kifaananyi okuleka oyo munnamawulire eyakkiriziddwa tubalina omwakkiriziddwa tokkirizibwa kuba kifaananyi. Bwe tutuuka akaseera kano aka model viewing tokwata ssimu n'okuba ekifaananyi. Bw'onoolabikibwa mu abo manyi amateeka weegale ako mukategedde temukuba bifaananyi.